okwaniriza President w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bo munange baganda baffe abava ejjinja ate ekintu bakitaddemu ebinyogo era bano bakubye press conference ne bagamba batandise okubanga basimbula okujja okwerekera ebitundu eby'e Kampala okubaawo banize His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu kitiibwa. Bino nno birekawa Munnayuganda, bino nno birekawa gwe akyali eyagamba tiri munnabyabufuzi. Omanyi ebyobufuzi buli wamu weebiri. Wasigala mu nnyumba yo ebyobufuzi bijja kusanga onaawe anayimuka n'ogenderera n'era eggwanga olwaniro yakyakugamba mbu tali mu byabufuzi naye ojja kuba gw'omuyamba. Bamu balowooza nti nno ffe tuli mu kweyamba ne munange kino kiyamba buli omu. Baganda baffe ab'ejjinja tweyanza mobilization eyo ey'okujja ate okwaniza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu bitiibwa ebingi era bwe muti nga muli bangi anti omukununuzi w'eggwanga akumonga ennaku z'omwezi 5 bannayuganda twakkiriza dda taata okumukima mu ssanyu epitirivu era nga kino tukitaddemu nnyo amaanyi. Bannayuganda okuva mu bitundu eby'enjawulo batandise okuba nga basimbula bayolekera Kampala twanirize omununuzi w'eggwanga. Abo baganda baffe bali Jinja basimbudde bagamba bo tebaagala kumanya kituliko ky'amaanyi n'okusinga omuntu omulala yenna bw'ayinza okukirowooza. Bino tubadde tubigambo Yoseite Buhabulwa ebbanga lyonna ng'alowooza munnange ategeera nnyo era ng'alowooza buli munnansi agenda kutambulira mu nkwawa ze. Naye munnange baganda baffe bangi mu bitundu eby'enjawulo bagambye nedda enough is enough, katuyimuke twirwaneko tuzze ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe. Era bo baganda baffe ab'ejjinja ekintu bwe kityo bwe bakikoze anti tuli mu mbeera ey'okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, elected President of Uganda. Kunga Uganda, kunga Kyagulanyi, kunga Uganda, kunga. Abalala baganda bange tebalina kye batugamba. Tugenda kwaniriza mukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'ennaku z'omwezi 2 ng'ennaku z'omwezi 10 ennaku z'omwezi 5 basebo ne banyabo agenda kusitukiramu kunga buli munnansi ajje twanirize omununuzi w'eggwanga. Abalala bali ku byabwe baganda bange tebalina kye batugamba. Mutenti wano ba RDC ne ba DPC n'abakulembeze ab'endawulo muganda wange meeya w'ekibuga Kamuli basebo ne banyabo nze Jero Bigiwa Moses nga ndi secretary for mobilization wa NUP mu Eastern Uganda ate nga mu kyalo muno ndi wa nsonga era ebyokwerinda timubitya mama kwerinda tubitya binagemera walala tereze ekyalo kye abakungubazi tujjakozesa obudakiika butono naye ayiga obudakiika buno tulikwenda kubategeeza nti Robert yabaire memba waife yayita ne mwami wataku ofiisi yaife Kamuli yewandiisa yafuna kadi ya National Unity Platform era tubaye tumuyidi muliko tidaifa alimu n'omu ku bammemba betufiirirwa era betujja okuwerekera olwaleero. Ate mu mwaka gano tuli baana tituli baana nti Robert yenkani yatugayitamu wabula ne muto waife oyo ali ku kamera awangalira mu kibuga Eidinda nga yenda wa National Unity Platform ebuwenge kyova obona mwali nazono Miria asoboire okuyita akulembera ttiimu ey'Eidinda okuboneka nga bayita okuba okuba muganda waife oyo nga tuwerekera Odiima Robert. Basebo ne banyabo yetambulira buli wengemu omuzindaalo naddala mu bitundu ebyebyalo eno gye tuwangaalira nkubiriza abavubuka okuyingira ebyobufuzi. Lwaki nkubiriza abavubuka okuyingira ebyobufuzi? Kino ekintu kyonka ky'obaamu n'oba connected n'abantu ab'endawulo ab'obusobozi obw'endawulo wabanga tokasobola kwiza misango egifaana oseni kuno muganda waife ebyobufuzi
ebyobufuzi bisetinga class ebyobufuzi olwekuka amaiso era mu bigambo byemunkobi okubuulira abavubuka ndowooza nti babufuna bwa biseera nti balensobola okwogera ebigambo bingi wabula kamalize n'akagambo kalala bavuga baviira edinda badde ono bawamba omuzindaalo babagumiikiriza nga tulowooza nti balina meseji eyaki y'amaani gye bagenayo aye kyebyogere tubiwa ekitiibwa ekyomukisa omulungi nti bikola idinda tibikola wa tibikola kamuli era abamuvuka imwe musaine mutegere nti General Kakuta Museveni yalonda baminisita mu busoga mwonka yatwala mu 7 nga kuliko abakyala 5 including mama Ifono omukyala ataimewa mumbeera gye tweyanziza nnyo omukulu General Bugirwa Moses missoni eyo okulaba nga ogatta eddoboozi ly'okulya bannayuganda bonna okulaba nga Uganda yaffe efuna ekyenjawulo. Ate tufunye amawulire agakutiisatiisa agategeeza nti waliyo abatugumbuzi abaagala okujja wano okusaanyawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi oba beeteeseteese batya simanyi neteekateeka gye beeteeseteesemu kubanga yo bannayuganda simanyi naye nga ffe bannayuganda tuli bagumu nnyo ate n'obukuumi tubulina obugenda okuwanga buweebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. So baganda baffe abaweereddwa akasente okutuusa ku bantu ba National Platform obulabe bannange tubagamba mujje nga mwesibye ebbiri naffe no gye mujja naffe tetunya guteese era tubalindiridde naffe tubeetegekedde nga mmwe muzze mutwetegekedde anti omununuzi w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi essaawa yonna agenda kubanga ajja atusaleko weewaawo tufune ku ssanyu weewaawo naffe tufune ku kitiibwa weewaawo naffe tufiiringe nti tuli loved era tulina abatulowoozaako tuve ku ono yoseite buhabulwa eyajja n'akabinja ke abatalina kibagamba ggwanga. Waliwo bino byempulidde mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi biki tebitukwatako zabutono ate public etulamu ebituli bingi kye tulina okukola tulina okumakinga sure nti tusetinga terror attack obudde bwonna okulaga public nti ebintu bigenda maaso mu Uganda byonna abavunanyizibwako be batujju abagala okuteeka obutujju mu ggwanga era tulina kikolera amangu ng'obudde bukyali. Muhoozi oyo amaze kyogera Muhoozi n'ayimuka n'ayogera nti bammemba ffenna bali kuno njala tukkirize mu meeting eno nti nze ng'omuntu ngezezzaako kwasaganya ezimu ku nkwezenge eziri mu Nuupu zigezeeko nnyo okusuula Nuupu n'okusuula abamu abali mu ludda oluvuganya naye abantu b'enkozesa balabika tebampa kyekyo kye nabasasulira baganya okuteeka wansi ekibiina kya National Platform n'okuteeka abamu bakyali mu opposition wansi okuba nti nfuna kyenjagala kubanga bano yagambye nspendize billions and billions of money zempa abantu bano ne banimba naye agamba which eddako mu meeting eyo ngenda ku making sure nti nsinkana omu kwabo gwentira okukozesa andeetera enkwezenge z'omunnuupu ambuulire ki ekiganye kubanga ssente nzimuwa naye omulimu gumulemeredde ate obudde tetulina ono bw'anaaba aganye okukola byenjagala ate nze kennyini nja kumufunira eddagala lye nnaaba mukolera kubanga tukooye abasajja bano batubbye ssente ng'ate omulimu guganye okubanga gutambula nze nammanya kye nnaamukolera. Era Muhoozi yagenze mu maaso n'agamba tuteekeddwa okukola buli ekyetaagisa ekitabanga nawo okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi. Wuliriza omukulembeze wange mulonde wale wali okulenda okukomba essowaani nti olw'okuba tulinga abali mu campaign ssente zitusambulako tuzigaba eno n'eri tugezezzaako emirundi mingi nnyo okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukyalemeddwa. Tumulwanyisizza munda mu kibiina kikyaganye tumutaddeko force ez'enjawulo kikyaganye kubanga bwe tutajja omuvubuka ono kiba kitegeeza obuyinza tetubulina. Kojjaawe n'ayimuka n'agamba
nti n'ekintu kino ekyokwata abaana ba Nuupu okwetoola eggwanga lyonna kitulabisizza nnyo mu Uganda bweppo n'ebweru w'eggwanga. Tugezezzaako batta okubasiba kiganye. Ekintu tulina kukola ekintu eki ono Kahanga Muhanga yayogera kojja muhoozi. Tulina okumakinga sure tujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde byonna tusobola obicontrollinga kuba tetugenda kusubirayo muntu yenna kuva mu opposition okuva mu public agenda okuddamu okuchallenginga obuyinza bwaffe oba obukulembeze bwa famire yaffe. Tulina amagye, tulina ssente, ontusobola omujjawo obudde bwonna ne tuba nga tusobola okontrolinga situation era tukigezeeko okikola ng'obudde bukyali. Yoseeri n'engalabi n'ayimuka n'agamba kituufu nnyo Bobi Wine kye kizibu kyaffe ate nze obudde bungenzeeko. Kyonna kye mukola mukikole. Mugjewo Bobi Wine tusobola okuba nti kyonna ekijja tusobola okikontrolinga kubanga tetulina muntu yina gwe tusubira agenda tuvuganya basigadde bonna bali mu nkwawa zaffe teri agenda tuchallenginga. Ne bagamba nti ekyo bwe kiba kiganye twetaaga tukoleyo ekintu ekinene nnyo either ku munnabyabufuzi oba ku mukulembeze yenna ow'ennono. Wano we ŋŋambira Abaganda mwenna buli muntu yenna waali teeka amatu n'amaaso go ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Abasajja bandi tukola ekyajabu olw'ensonga embuga zo bazisaanyizaawo main target yaabwe yakwagala kujjawo kati abantu babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka. Okumanya bano abasajja tebawena. Ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga baddamu ne batuuza meeting nga kwolwo Yoseeri yayita ebitongole byonna ebyokwenda mu State House Nakasero omuli Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, omuli External Security Organization, omuli SFC Special Forces Command, omuli CDF, omuli amyuka omuduumizi wa polisi ne omuduumizi wa CI oba Crime Intelligence bonna n'abayita e Nakasero. Kati kino ekyabayisa kyekyali akasatira kali mu Kampala ng'abasuubuzi bagenda kwekalakaasa. Museveni n'abuuza kiki kyetwetaagisa okuba nti tukendeeza okwekalakaasa kuno. Museveni n'ategeeza abantu mukole kyonna ekisoboka okunoonya baani abali leadinze okwekalakaasa kuno. Era Museveni n'ategeezebwa nti Kasiita ye leadinze okwekalakaasa kuno. Naye olw'okuba nti Kasiita ejjudde enkwezenge, oluvannyuma baakizuula nti waliwo omwami omu eyali yeewomye omutwe mu bantu bano. Museveni n'alagira nti buli yenna agezaako okwekalakaasa akwatibwe. Njala kubuuza mwaddamu ne mulabako okwekalakaasa kw'abasuubuzi kono kwe bagenda kwekalakaasa? Mwaddamu okulaba okwekalakaasa kwe bagenda kwekalakaasa? Kwakoma luddawa? Tugenze mu maaso. Museveni n'agamba nti njagala okuva mu ofiisi lwe tutudde nga mbuuza Crime Intelligence Commander ye mukulu Ddamule njala kuntegeeza ani aliidinga. Namuga nti Kasiita yaliidinga demonstration zino. Kasiita jjukira kibiina ne basindika abyokwerinda ogenda okunoonya abasajja ba Kasiita. Okutuuka ku basajja ba Kasiita munne nga batandise okukola ki? Okwogeza Olufalansa. Mwe mwava omu n'abagamba nti waliwo omwami omu gwe bayita Kabanda yaliidinga abantu bano. Museveni n'alagira nti Kabanda nga nenda bugisimufungize mundeetere. Baanoonya Kabanda mu Kampala ne bamukwata ne batwala Kabanda e Nakasero. N'agasimbagana ne Yoseeri face to face. N'amugamba gw'oyagala okuliidinga abasuubuzi bonna mu ggwanga okwekalakaasa. Oyagala kujjako gavumenti yange. Kabanda nga bwe mumanyi abasinga obungi yagamba Yoseeri nti ssebo nze sinze ngenda okudumira abasuubuzi wabula abasuubuzi bagenda okwekalakaasa olw'emiwendo egy'omusolo egibinikiddwa ku bintu ebiva emitala w'amayanja n'ebizimbe ebitusasulwa mu nsimbi eza dola buli kimu ng'ate bagwira ensimbi ze basasula mu musolo ntono namwe tebasasula musolo
kati bannayuganda abasuubuzi bagenda kwekalakasa mugaga ogenda okuluma bagamba sinze wabula abasuubuzi bebagenda okwekalakasa ku bo n'abagamba nze sikiina mukono naye nkubulidde ensonga lwaki bagenda kukola ki bagenda kwekalakasa n'amugamba nti nze mba njagadde kugamba tukwekalakasa nze sinji omu naye ate nina abantu abangobedde bali mitwalo n'emitwalo one n'akibuukamu bw'amala okukibuukamu ndowoozera mu kimanyi kiba kigenda mu maaso awo ebbaasa ziyitiŋŋana naye njala tegeeza mwenna abasuubuza bali mu Kampala n'abantu abala muyinamu bambega bemutamanyi nga bano balipootingira ddala direct ku State House ne ku bitongole by'okwerinda mu Kampala bano mwe muli abantu bano waliwo bamuyita Ntale Godfrey omwami oyo naye wa Kabano Group Ntalo Godfrey wa Kabano Group ono muganda we yaliko ssentebe we Lwengo Godfrey Mutabazi ono Ntale Godfrey ye brother wa yaliko ssentebe yaliko ssentebe wa side ekyotera ziti kya kyotera Godfrey Katabazi ono mutowe muganda we Godfrey Ntale mumanyi bulungi mwenna abasuubuzi kuliko omwami era ne wa Kabano Group bamuyita abaho no wasemwe munda abasuubuzi mu mutegeere kuliko no mulaba bamuyita Katongole be bantu abatambula ku arcade mu meeting abazitulamu okuba nti basaka information ogitwalira state n'okuba nti baba waayo ozomu kitegedde bulungi nnyo okuba nti ebitambula mwenna gwabadde yeebuuza okwekalakaasa kwa lugenda okubeera mu Kampala kwadda luddawa kweko nno gye kwabulira tugenze mu maaso awo nvuddewo katugenze ku nsonga endala njala kutegeeza abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna abatamanyi nti Obuganda busaanawo naye ng'ate bakozesa mmwe kennyini omukulu ono eyagenda okuloga Ssaabasajja Kabaka naye ne yeerogeramu essaawa zino ali mu galagi mu nsi z'Abamagulu Meeru gwe bayita Kiwalabe Male njagala era Abaganda bategeere nti Obuganda buno bubadde n'amayumba mangi n'ettaka naye waliwo ettaka libadde teryogerwako Kiwalabe Male watunda ng'onootera fuluma okuba nti basaka information ogitwalira state n'okuba nti baba waayo ozomu kitegedde bulungi nnyo okuba nti ebitambula mwenna gwabadde yeebuuza okwekalakaasa kwa lugenda okubeera mu Kampala kwadda luddawa kweko nno gye kwabulira tugenze mu maaso awo nvuddewo katugenze ku nsonga endala njala kutegeeza abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna abatamanyi nti Obuganda busaanawo naye ng'ate bakozesa mmwe kennyini omukulu ono eyagenda okuloga Ssaabasajja Kabaka naye ne yeerogeramu essaawa zino ali mu galagi mu nsi z'Abamagulu Meeru gwe bayita Kiwalabe Male njagala era Abaganda bategeere nti Obuganda buno bubadde n'amayumba mangi n'ettaka naye waliwo ettaka libadde teryogerwako Kiwalabe Male watunda ng'onootera fuluma mwenna mukimanyi nti Butikkiro ye nnyumba enkulu Katikkiro yenna abalina ddamula mwalina okubanga ayegeka oluba naye emabega wa Butikkiro ate wabeera ennyumba z'abaminisita abafu webale nnyo muganda waffe Kajubi Fred Lumbuyezo mission tubiwuliranga nga babyogera neera ne tubategeeza nti balina kye bagenda tukola tugenda kusigala tutambula nga bwe tubadde tutambula tuwale kigenda tuzza mabega tuwale kigenda tustopinga eno Uganda bwe tunagisiriikirira munnange Museveni ajja kulowooza nti nno munnange ayinamu ekikye nti era yiye naye bwe tunaavangayo ne tuwanika amaloboozi gaffe ne tuwanika entegeera gyaffe ne Museveni ajja kutya so Baganda baffe tuve mu kwetiitirira n'okusirika tumanye nti tulwanirira ggwanga tetulina muntu mulala yenna agenda tulwanirira okuggyako ffe bannansi nga tuyimukiddemu ne twerwanirira ebya Museveni tusooke tubizze ku bbali tutunule ekintu kimu Uganda ennuddwa etya era mu kutya okungi Museveni kwalimu oyinza okulowooza nti Uganda agirinamu kyayinawo naye nga tutegeeza bannansi ne bannayuganda ffenna twegatte wamu tulabe nga ate tulabe nga tutambula tugenda mu maaso. His Excellency the elected President of Uganda omukulembeze President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yatukulembedde era tewali kigaana era tubategeeza nti olw'okuba nti His Excellency yatusabye ffenna bannayuganda tuyimukiremu okulaba nga tugenda okwesogga Entebbe era nga tubategeera nti Entebbe eno 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 eno
tubategeeza nti tewali kijja kugaana Mukama yali naffe era nga Mukama atukulembedde lugenda kuba lugendo luwonvu nnyo gye tuli. Bannayuganda singa munaakoowa okubanga mukooye okubeerako kye mubeereddeko ne muyimukiramu ate tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Eno Uganda y'abannayuganda. Uganda egenda kununulwa ate nga enunuddwa mu ngeri obutaliimu kumenya mateeka kubanga ffenna kino kye twagala. Ffenna kye twagala abaana ba National Platform tuyimukiremu tugende tutulaguringe tunanire eggwanga lyaffe tewali kijja kugaana. Bannange tubasuubiza tugenda kubeera abawanguzi, tugenda kubeera abanunuzi. Muleke Museveni agende n'okukola katemba we. Katemba ono talina gy'agenda mutwala, talina gy'agenda mutuusa. Abantu bo bakkiriza, abantu basazeewo kugenda kulwanirira ggwanga lyabwe. Ebirala tetwagala kumanya, kye twagala kwe kufuna obuyinza bwaffe bwe tukaajanira bwe tukaabirira ebbanga lyonna. So baganda baffe, mikwano gyaffe, kaseera ke kano, tayimu y'eno, Uganda egenda fuuka ekyenjawulo.